Okay, 2019 Mr. Gadget Rupi Star okuva kye Star TV Metro FM kasafu kanyama ye channel gye tukwasakanyako mpola mpola. Of course 2019 manye ebintu byanje bituze tulete ebyenjawo so olunaku lwalyo ndi musanjiro okuba nti channel eno mutu wanjiza ne mutugamba waje ebintu byenjawo lyo tutakanye ba audio producers otuyise mu mbema bega bayina feel ezakabize enjawo abaze bitulaba batadde tafali business ya dance no kuba nti vibe eri waggulu so nakulu ali tuvena kuba nti writer abenjawo mbakuletedde ba songwriter aba training n'abatana training n'abapya betulese mu business then n'aba artists abakabe aba training so nakulu ndi musabe kuba nti saze kutibeta Stallion Records wetusanze the one and only sijja muita kakuba music naye hit maker wa beat maker so nsanze omukulu one and only amanyikidwa nga Dr. Pinan out a Stallion Records this time. Emabeka ko twamanyire wala nitugenda kwa tunyinyoka Dr. Pinan. How them say Dr. Pinan? I am Dr. Pinan. Straight greetings massive in the name of the Most High. So Dr. Pinan, omuntu akula bayagala tegere who them say Pinan. Byo jama iko lutofu. So Dr. Pinan yani mbopipi. Dr. Pinan baddest music producer, audio producer, music director, writer, atenga muyimbi. Full artist. So ndeka tunwe Dr. Pinan amanya yani amatufu. Amanya ganga matufu ya Isaac Wanambo Isaac. Yes, musajja wawa. Musajja wa Masabada ndi mugiso Masaba oye. Oliena Ndiyo baba. Ama huwa. Kasi ya baba. Mulembe yae. Uliyo mulai. Amina. So tuyongere so Dr. tunulire. Dr. azali wadina ajatya munsi ani muzadde wali mama we. Dr. Pinan ainayo daddy mami we yawomola. Kitegera. Okay. Nengera tukwasaganya music ono since when we were still in school. Twatandika project is some time back nga tukyasoma. Actually ni now projects nakola nga ndi senior twaite. Yeah. Nakola yo kadodi. Banga kiri ekyakayo kyali kibanja. Nakola yo kadodi nga Billy West. Okay. Tuzitekayo kale it was just joking. Naye twewunyanya nga kadodi ezo ziyisemo. Zikuba buli wamu mu Uganda ze bakozesa mu campaigns and everywhere. So Dr. Pinan tutunulire. Dr. Pinan yoso tunyinyo bazade. Dr. Pinan yasoma ko yengo omuntu. Dr. Pinan yasoma. Way back like waja atandikide waja atambulinde. Education one yena singa abadembale. Adembale. Yes. So mbumbi biwasomera nnyo embali waka okusinga okuba nti oli wano. Somera mbale then nyingira Kampala for business. So Dr. Pinan ajate Kampala. Nera ajje Kampala tandikirawo batukirawa. Dr. Pinan yatukira ku studio gye bayita Urban Accent. Urban Accent ne ya hip hop. Yes. Je bagambe nnyo ya hip hopers. Ba hip hop. Then natukayo nga ba hip hop abangi nnyo. Waliyo ba Coco Finger twalinga ne ba Coco Finger. Ras Coco. Yes. Natty Boy Future we oku Urban. Understand. Yes, abo natwalinga nabo mu campaign Moneke Mission wa Big Bumper. Okay. Abo bona majeto ali nago ku Urban Accent. Okay. Tuchipushinga mpola mpola. Atato mwana yandeta machindi yafano mfa bali bamuyita David Blessing ayimba obo mujukira. Yali ayimba kind of band music. Yandeta machindi. Yes. So njaka tutunulire Dr. Pinan yaze makindi. Aje makindi atandikirawa. Dr. Pinan atandikira ku Kama Records. Omukulu Prince Aizo. Musabola ekyo staba chita Wine Me Up Mwalimba Bella. Bavamposi bayimbi bali bangi ba Fidempa ba Derek Benz Dile Davio ndi balwanya so twatandikirawo machindi system tuchongerayo ne tudda ku Afande Records Records ya mukulu Megadi. Yes. Tukwasaganya Megadi yo ne tukolerayo ko after that I think we proceeded to Urban Vibes. Kwa studio je baita Urban Vibes na abantu bajibamu ebyuma aba. Urban Vibes yali bitundu kyate yo. Yali machindi awo ku Madinisa. So abagezi bali bangi. So ne tuvaawo kati ne nkyongera bongezi paka ku Monster. So awutuka ku Monster. Olugendo lwa Monster. Nyimba zizo kokola emabega kawo zogamba tezali imbine abantu tebantegeera nga Pinan. Ninaye nyimba nga kyekiganyo lwa Bebe Cool. Lugula akaji. Ziro lugula akaji. Lugula akaji obulungi ennyo naye kyekiganyo ennyimba endala nyingi nnyo tebazitegeera. Nakolayo kolabo ya King Sahane aganaga bali bagiyita tugezako bugeza. Nenkolayo lwa Mary Bata baluyita bakola biri ebinyuma. Efe tukola bini bakola biri ebitanyuma. Ebitanyuma na efe tukola ebinyuma. Nekolayo Raga Band enyimba ezatambula ennyo. Waliwo
Beni yali ayita mukwano gw'abakyala. Yes. Then nkwatagana ne Coco Finger, Bebe Cool, then Bebe Cool ya kickstart. So njagala tutunuulire Pinani tuwe kulisi enyimba ezatambula ezali ku Mostaawo before nga tunajja wano luyimba kitwalina Bebe Cool kyekigani olwaddako Dede ani yakola Dede? Nze yakola Dede. So okola Dede kyekigani olwaddako Taata wotabadde taata naye yes zonna ninayo n'oluyimba lwa tetunadduta naye nga yalukola collaboration ne Cindy. Bebe Cool ne Cindy. Project eyo yini we tujja bakola oluyimba Cindy Bebe Cool. Cindy wenjogerako naye alaga oluyimba bakayingira studio over 3 times naye nga byakola tebinyuma nebabyesonyiwa. Project eyo kyekyagituukako Bebe Cool Cindy yamaliza nkubidde n'angamba era project eri gye nakola ngitereke bulungi kubanga balina time gye bajogita. I think balina promotion gundi strategy tezikwatagana promotion strategy onaba yakatalo nono yakatala basobola kupushinga eyo kolabo. So Mbumpimpi project data n'ebikyo kyagirina kyabirina time yabyo ejjankimanyi so then balirizinge basabule ngoma. Yes, so Pinani mu bbanga lyamaze mu production mu kujja yegomba nga tonayinga side y'omuyimbi before okuba nti okubye ozotambula ani g'otunuulira n'ogamba nti onoyanjagaza okuba oli producer wakabyo bw'oyite? Actually yali Dr. Dre. Dr. Dre yampa inspiration kuba yali ayimba nga nayakola production ate nga nange mbikola n'erinnya Doctor actually nalijja ku Dr. Dre okweyongerako Doctor naye nga Pinani nali ayirinya lyange eryo lyantuumibwa ndi muto. So tutunulire Pinani ojja ozotambula studio ez'enjawulo ki ekikujja ku Monster? Actually kyenyingamu society that's one n'ekirala kwongerayo ekintu kigende mu maaso kitegeere. Pinani engambo zivaawo zigamba mufuna obutakkanya ne Ronnie Banton. Maybe yayina problem with me but I don't have no problem with it. Ronnie Banton tamukola oluyimba n'olumu. Ronnie Banton namukolayo ennyimba bbiri nga mpaayo naye kuba ate promoting anye ennyimba z'ennaku zino. Namukolayo oluyimba baluyita mu ndongo olulala baluyita mu kiro. So awo wenyini nzija ba producer olava mu studio ez'amaanyi. Studio zigwa oba ba producer okugwa wava remix yava mu tebayise D Records eya Disregida n'eyitaawo Nashiwanda n'avaayo n'eyitaawo gwe nojja n'ovaawo n'eyitaawo buzibu ki obaleba audio producer okuba nti muva mu studio wava mu Monster n'ekkakana buzibu ki mudduka n'abayimbi mugenda ne magiki wammwe kyanjawulo kye kiba ku audio producer okuba nti muva studio magic yo because just into production in most cases oluyimba olwakabi aba producer owakabi tebiba byuma kuba producer asobola okukolera abantu bonna tebiba byuma bino byuma naye ng'era kyetagisaamu omuntu abikola ki abiooperating ne bijjamu good sound. N'ekirala nti maybe the way we handle clients osobola okuhandlinga client mu ngeri endala kuba buli omu alina vision and target. So nine studio ayinza okuba yatunulidde ku making money ate ffe tutunulidde ku making artists and career as well. Yes. So Pinani studio zino njagala tutunulire studio making nti olali n'oba mu studio ng'okola ennyimba ezo ez'amaanyi oba ennyimba ezitraining zifuukusa ensonga. I mean do you do these songs ng'olina vibe ennyingi okusinziira nti oba oyo oyagala kusitula oba ozikola because oyagala ku establishinga brand godduke? But naye kale nnyumirwa nnyo talent empya ate nga bafesinga nnyo hardships ensaawa eno. Omuyimbi omuto okuvaayo kintu kizibu nnyo alina kubanga ali so serious. So situnuulira nnyo saa eno okukolera big artists naye ntunuulira nnyo okuleeta ba young artists bafuuka abakabi. Justice, passion, that's one. I love the game and I love to see the career go on. Awo wenyini wobeera ku Monster nga tunajja wano olunaku lwaleero mukola oluyimba oluyimba lwaliko omuwandiisi onomita Ice Melody awandika oluyimba tulaba Desire oluyimba ne Sophia bayakana oluyimba ne Lydia Olic buzibu ki wali project eyo? Project eyo kirayika yali agreement z'abayimbi ne writer. Bafuna misunderstandings bwe batondozanga manyi abamu tebagenda kupushinga luyimbo baba luvaako something like that kuba bamba recording ne lulwawo mu studio. Ku bonna ababiri Desire ne Sophie wasooka dukolera ani? Sophie nasooka dukolera Sophie. Then
luli eri atolwa dato lyo muwala gwe bayita Gende. so Sophie Gombi yawe nyini avayo akaana mawuli alaga yajjanga kupina ku Monster embeera teyali mungi ku side ye ngalaga yayita sobola kukola environment eyali ku Monster eyokuba nti yasangwa bintu ebikozesebwa nga yita tebijja mu environment ye Monster yali free vibe place ekitegeera kiri free bajja abantu banjawulo abalokole abakozesa biki baba wa freedom buli omu akole kyayagala. Okay. Yes. So tutunulire ku Monster wakola magic n'okola bintu ebyenjawulo bayimbi ki bootakola bogamba singa wali obiryawo mu biseera ebyo wandi bakolere ekifuuka ekyamaanyi? Actually abayimbi abamanyi okuyimba wefuna omuyimbi amanyi okuyimba ngasobola n'okupromotinga wakawe. That's it. So mu mbeera eyo wakola eŋŋoma waleeta trend y'eŋŋoma kyekiganyiridde nanana trend ey'eŋŋoma vibe eyo gye waleeta abaproducer tulaba bangi basikidde eŋŋombe eyo abayozeza eŋŋombe eyo nga Enobits n'abantu afuusa azze lwa style eyo gy'okuba edduka ennyo eŋŋoma style gye waleeta yali etya? Style yakabi actually ate nga eyo style eya Uganda. So it's originality or it's the original style of Uganda ekola. Those people in Uganda are interested. Actually in Africa people are interested in bassline. Bassline ne percussion. So chintu chiba chidigidano yokoyongeramu melodies ezo. Creating a magic obviously. So that style ya Uganda yakabi ate tukyagikuba. Bebe Kulwa yali akola ennyimba ezo mu studio because ya branding a new studio though n'abayimbi abalala baliko baweyogedde omanyi kisajja kipika ekyo yakolagana gwe ng'omuntu yali yakolagana ne Ron Banton ng'omuntu in terms of studio session yali akolagana nange ne payments payments era yali akiriyalinga mu office ya studio. Okay. So zino ngamba ezigamba nti Bebe Kulwa tasasula studio gwe tozimanyi bakolanga bukozi Bebe Kulwa asasula sajja wakabi. So ntaka tunie ova ku Monster oddawa? Nva ku Monster nkolerako ku studio bagiyita Revolution Africa. Nzirako ku Hub Studios. Hub Studios eyisa iki? Hub Studios actually najijjawo yali yange naye by that time I wasn't prepared to run my own studio. Okay. And so can you pause in the Hub Studios? Yeah. Then via from there and down the street. Okay. Yeah. Then what studio bagiyita Majesty? Was it Majesty? You sent me some yali bajo kitabati abasi yuansi walo yuansi nayo ngamba jangu wendi yali Hub Studios. Yali Hub Studios. Yes. Okay. So Pinani mubanga lumaze mu production buzibu osanze wapi ofunye bizibu byosa challenges you make down production. Bizibu bingi muganda wange. Ekisoka kubye no twayo kabisa tubina. Okay, kisoka kiringa ekyo kye walabe ekya Sophie Gombi. Nti wabeerawo double booking ebintu bwebityo. Then someone asobola okujja n'oluyimba naye nga gwe tomanyi nti baluyimbako somewhere else. Ekiralo omuntu ayinza okujja ne idea nga gamba njagala onkubira engoma nge eya Gundi. Ate nga yekyayagala ate nga wetaaga ki? And then nabine very obvious in every business obutayagaliza biki abantu ntubwe batyo. Then promotion, maybe promotion is the hardest thing in this industry. Yes. So njagala tunime Pinani wokola oluyimba wali okoze oluyimba ne producer omulala ne mu co-producing co-producing the project oba nga munagikoze eri n'otumaliriza? Na project gye nakolako ne Nashwanda baali bagiyita Dodi Dance olwanita the Diva. Then eriyo project endala nagikola ne Imoni Imoni Pro Southside Studios. Ate nga twagiyimba ffenna nagiyimba naye ne production tugikola babiri. So ntera tutunulire awo wennyini kiki bayita oluyimba okuba mastered Pinani mastering mixing ne bouncing njawulo ki eri awo? Actually biri mu steps 3. Osooka n'okuba engoma nesigala ng'eri rough nga bweri. Then after that maze okuba engoma ng'eri rough you have to go and mixing kwe kubalancing ebivuga ebyo. Omanye nti level ya kick eba snare eyita wano bass eyita wano waba oli mu mixinga n'amaloboozi n'ogawa effects ennungi n'olaba nti gatudde bulungi mu ngoma. And then mastering is that final output. Stereo yenkana atya, bassline yenkana atya, midi ziri zitya. That's the mastering and giving it the hardest sound, the good sound the people want. Then sound engineer yani mu studio? Sound engineer yes.
Gwe mwenyini. Yes, Ate we tuwulira nti waliwo nga wonalaba kati Uganda tulina abantu abeegulidde ennyo kuba basawuninga tulina Anel owa Galaxy ne tubeera ne Herbert Skills tubeera n'abantu ab'enjawulo I think babadde prominent okuba nti bamastalinga ne bamixinga ennyimba. So kyanjawulo kyabwe kye bakola ate ekyawukana kuba audio producer ab'enjawulo. Actually ekintu ekiba kirungi naye kuba olaba kati bw'ogenda mu nsi z'ebweru abantu bakola ebintu nga biri very different nti akuba enanga mulala akuba mu besi mulala akuba kiiki mulala naye wano ffe you do the whole production. Ate ng'ekireeta ekyo nti omuyimbi agenda kujja n'emitwalo 5 baana emitwalo 4 golina byolina okukiryaringako ate togenda sasula gundi ajje ne gundi ajje ne gundi So omaliza oli kyatuwa brain eri eyiya ennyo sinakuba selfish naye kuba nti tukola nnyo netukimaliriza but those people bayinza obba nga bo bamasteringa that mastering part abo boyogeddeko abamu bakikola professional kati nga Herbert Skills ye akisoma waliwo n'abalala betutamanyi babeeramu around bo bayitako mu studios ne bayambako mastering and mixing. Omuyimba producer akoze oluyimba akkirizibwa du mastering oba osobola odduwa omulala n'ali mastering? Kiva gy'oli guka producer. Okay. Yes, oba osobola oddu mastering n'olufuluma nga lwakabi. That's good. So sound bw'eba ekusobya enkero osobola okukubira ku dokita. So pina ntutunuulire engombe Uganda baproducer bazze bajja nekigamba nti olwali luno abantu tebawulira nnyimba ziriko zizo baba bagamba pina niyagwa producer agwa. Producer tagwa. Njogere yebaawa. Eva mu bawagizi abatamanyi industry. Ayinza obeera ono ga kiwuwa yagwa. Kiwuwa. Naye gwe kiwuwa zafulumye z'abayimbi wano nga zikola hit naye nga just producer abalabe baba baziprogramming. Okay. Kitegeera. So that brain is still behind art that is moving around the country. Yeah. So producer tagwa. Producer tagwa kujjako nti buli omu yeetaaga time and it's all about time. Okay. Nti bw'oba ozze rupi naawe balina okuwulira. Of course kama agaba time. Kitegeera bo respecting a time. Pero sigala ko oli omuvinga but there is time for everyone to pass there. Understand. Omanyichi. Ba producer chibo egomba wale Uganda ngojeka oyo Dr. Dre. Kampala wogamba nti wano ngojeko I feel they are there mu style je nkuba nebisigadde na that vibe of dancehall. Ninaye producer kyali wange bamuyita Steve akuba bulungi. Ono wa D Records wagulwa naye producer mulungi akuba tulimaje. Akuba bulungi. Yes, akuba bulungi waliwo One production mastermind. One naye mulungi bajja mutegeera mpola. Kubanga wakabi akoze ennyimba. Akoze style ya sere bagenda bagipikinga naye. Abo bebankubirako kale style ye tulimu. Kale ne eno beat. The eno beat. Naye akuba bulungi. So tundire musical side pina na nyimba meko. Nyimba ni naye right I was pushing na album naye nakatako nyimba. Wobo oyimba oketaningira audience pina ni Kampala oyimba ali kuba tulina project tuze tuwuliranga oli mulimiro ewaka. Actually nyimba ezimu yali demand from my fans home. Naye ate nachimba munenda wanga music is music. People can still dance Rugisu in Kampala. True that. Or anywhere else. But was nangane nyimba zetamanyi. Ausha Ashao Saida Karoli abo. One chekecha. Abana bazikubawo. So tunoide ku market ya Mbale yoka this year. Actually I started this year. Promoting worldwide. Kasi tunoide Mbale yoka. So project so far zili bili. Also kama lisebatia. My life. Okay, then attain a project is full of your video. Pulira. Remichi. So chili blended into Rugisu or no Kwakamu video Rugisu Waka. Yes. So near Pinani business and your music. Omuntu wakulenzi jipini. Nagamba nzikudo luaba wandisi. Nzikudo wale wandisi Pinani Ruimba. Nyimba tizo wandisi. The chorus ya Dede nze ya jiwandi. Dede ya Bebe Cool. Yes. You wrote the chorus. Yes. Naenge nyimba zempandise neziyitinga. Si nyingi naye mpandikidde bakukaming bangi. No problem. Wezogamba nti zino ezokonyeko zogamba ndino nalinamu omukono ne lukola nyimba ki ngojeko Dede. Nulo Mary Bata bakola video bitala nyuma.
Actually nze sobola producing aluyimba mu studio nesireetayo idea y'ebigambo ekyo kizibu. Doctor, Yeah. nzije bili oyingira luliwa. Actually nyingira lwa kuyimba. Lwaki okuyimba production Because omukoye. wemba nyimba still I will do production because Okay. I have to produce my music. Okay. I write my music. Okay. So the thing goes together. So hand in hand olujja olumu nga wagambye ono toyingira wali oyingira. Kuba olina okumeetinga producer ate ng'oli producer. Okay. Olina omeetinga writer ate ng'oli writer. So you kyenkola ayinyingira lugi lwa singing. And then ebisigala byekola because still obisigala nkolera ne other people. So tutunule Dr. Pinani 2019 otandise okuba nti project z'omukubidemu wano oyambye emiti emito oba abayimbi abapya. Let's get that compulsion. Ku bayimbi bali b'okoleddeko abaliro established n'abayimbi apya b'okoleddeko njawulo kyeriwo na magic kyaliwo mu style gy'owulira kati n'aba n'ekiriwo kati. Actually abayimbi abato balinamu creativity. Waliyo difference. Abayimbi bedda bayimba bulungi bakola bulungi ebintu byabwe naye ebintu ebimu bijja bifaanagana. Style biki naye abana ba regime bazeemuko ne ka change. Owulira nga there is a flavor somewhere, a changing flavor somewhere. Yes. So njagala tutunule Pinani wali okozeko oluyimba omuyimbi n'alugaana. Kirabanga kekyo. Mukwano gwange ADD yakola oluyimba Hilda n'alugaana. Ngagamba Ngagamba production yali ne wani anaze yali yakozeko ne bazigaana naye yazingamba. So kutokola nga oluyimba omuyimbi n'alugaana. Kirabangako. Tokola nga project omuyimbi n'agigaana. Kizibu. So tulire Pinani nga tudduka. Anjala tunule nsanze omukulu no mu studio ng'akwasakanya muganda wange ono mpolampola. Esembe omukulu tatabuza kuwadwa kunyinga na Star TV n'aba streaming live ku channel ya Feno Kasafu Kajama ogatane kye bayise the one and only enkola video amanya baguze cost. Tiba kisoja. Nebaza abatulaba mwenna n'abawuliriza TV Star TV. Mwenna tubasaba tuwagira. So Basoja oli muyimbi waki obadde okola ki wano tukusangidde? Tubadde tukola ngoma waneeno. Dr. Pina. Ngoma oluyimba balise batya? Balise tusamba mu bimba nalikubye ne bafan ne kabako. So your project ani anonyeza munne ku mwenna? Nze namunoonyeza. Ani ataddemu okusasula Pinani? Kusasula Pinani? Nze natadde kwasagaниza babiri. So ani yawandiise? Wano tuli kukira ni yawandiise Dr. Pinani yakiwandiise. Kikwasaganya bulungi awo n'akuba engoma. So tutunulire style eno Pinani akakolera ennyimba meka? Nnyimba ziri 6. Zonna ogenda wa Pinani? Wa bbeeyi ntono tolina ssente lwaki Pinani eka? Anti producer nkubira engoma etambula obulungi. Oba gw'otegeera oba yakutegeera? Anti producer yeta anakutegeera. Osobola okuba kati nga bw'olaba Mozart yategeera Lutalo. Emabegako kati alinga naye addayo n'akuba. Kati obeerako ne producer gw'otegeera ng'alina mukikwasaganya babiri. Ne muzimba ekintu. Wakamala bbanga ki ng'oyimba? Bbanga liri myaka nga 6. Myaka 6. A promotion management ebadde okuba nti tonasamba kaji abantu si tenakuwulira kyekiganye promotion management kyekiganye promotion naye nga bwenakwataganye ne Dr. Pinani nawe ntuuse mpolampola. So mbumbi mpya ne project empya eri ku demand oba ejja empya egenda okufuluma agenda kugita video wagikoze? Tetunaba kugikola. Temunaba kukola video? Temunaba yakola video. Okay. So Pinani omukulu ono omufuna yakunoonya gw'omunoonya? Actually twa meeting mu industry engeri etambula mpolampola nekijja nga kikola. So tusampulingemu ku project yenu abantu basobole okuba nga tuwulira ku project y'omukulu ono gy'omukoleddemu tugiwuliremu. Abantu tuyinza okwogeranya nti ne beetamwa ne bagamba project gye tutawulira Kabako ne mwana mulenzi wana no T-Bax Soja project ekyalina mixing ne mastering naye era tekigaana bba tusampulingemu tuwuliremu mpolampola kitambula kitaki. I'm
bakumanyi for the very first time akakulaba abakandaba osangibwawo ofunibwawa bakusanga wa sangibwa Makindye era bwotuuka wa Pinani wano mu studio abe lubeerwa nfuna era nkolera mu Makindye era mwensula so akufuna Pinani kasamufuna kiba kiwedde nawe oba ofunise kaba kaweddemu Pinani katudde kubako obusembayo abanyagadde okukola music out of Dr. Pinani ba Stereo Records bakufuna bati ya Facebook page Nayabagala Dr. Pinan Facebook ye Dr. Pinan Dede Dr. Pinan DOKTA Dr. Pinan Dede oba osobola okudayiringa ku namba yange eri 706-348539 oba WhatsApp number eri 774-814-336 nenga amanya gego Dr. Pinan Dede on every social media platform. So fe tuchaddeko olunaku lwa njagala okubaza team jinkoze naye Stigma Musudani abawo kuyuma onanyiganyiga kamera director Chiwa Star abawo onafumba Mr. Kafume nenge ebintu nabizanya atema atema nakola ne graphics engage atambula mpola then mwana mulezi download amaku naye abawo mu upload no kwasaganya mu social media hando kasabu kanyama channel jetutekako ebintu bino enkola video behind the scene exclusive ezenjawulo then ne team jenkola na ebyenjawulo Star TV program ekigunda sawa ziba 5 paka jetukowere tubatuleta abantu mufu behind the scene basongoleta n'abantu abenjawulo sinakola tuchaideko Dr. Pinan ku Monster ku Stereo Records rather Stereo maina maika kumanyanyo ku Monster abamba ne Stereo Records sangi wano bitundu bye Makindye ku Mubaraka wetu musanze si Mubaraka eno si wano okida ku opposite walo church eri awo empya naye awo mukona kono muhitinga ko mufuna so wote tutambule ne team jetukwasaganya mpola katuyongere signing out see you when I